Enteekateeka ey'okukyusa kasasiro okuva mu kasasiro n'afuuka ow'omugaso yatandika. Bino ebizibu bituuseewo naye nga twatandika mu mwaka ogwo guwedde. Kati olwo olugendo lumalira ddala myaka nga 2 naye kati tuli mu makati gaabyo kubanga kati bali ku licensing ya government ebawe olukusa bano abannema aba electricity ebyo byonna balina obiyitamu waliwo emitendera gye balina okuyitamu basobole okutuuka ku kye tuluubirira balonkinge omulimu gw'okukyusa kasasiro okumuza mu masannyalaze oba mu maniwa n'ebintu ebirala ebiyinza okukozesebwa mu kibuga kyaffe. Nankulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kuddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority nga Dorothy Chisaka avuddeyo n'ayanukula ababadde beebuuza lwaki gavumenti tebaako kyekola ku kasasiro n'avaamu ebintu ebigasa abantu okusinga okubafuukira ekizibu n'atuuka n'okutta abantu nga bwe gwali ekiteezi ng'ono ategeezezza nti kino baakitandikako dda era ng'enteekateeka y'okumukyusa bamukolemu amasannyalaze yatandika dda. Enteekateeka ey'okukyusa kasasiro okuva mu kasasiro n'afuuka ow'omugaso yatandika. Bino ebizibu bituuseewo naye nga twatandika mu mwaka ogwo guwedde. Kati olwo olugendo lumalira ddala myaka nga 2 naye kati tuli mu makati gaabyo kubanga kati bali ku licensing ya government ebawe olukusa bano abannema aba electricity ebyo byonna balina obiyitamu waliwo emitendera gye balina okuyitamu basobole okutuuka ku kye tuluubirira balonkinge omulimu gw'okukyusa kasasiro okumuza mu masannyalaze oba mu maniwa n'ebintu ebirala ebiyinza okukozesebwa mu kibuga kyaffe. Wabula agamba nti balina okugumiikiriza okumala emyaka 2 kyokka nga kati balina we batuuse nga kati banoonya kifo ekigazi we banaayiwa kasasiro ekiri ku bugazi bwa eka 15 nga bino abyanjulidde mu musomo ogutegekeddwa okubangula abakozi ba KCCA ku nkwata ya kasasiro nga guyindidde ku ssomero lya Kitante Primary School. Tuluubirira nga KCCA okufuna awatongovu awa kasasiro kubanga bino ebyuma ebikyusa tebigenda kukimaliriza mu myezi 3 kati mu kiseera kino nga tuluubirira okutuuka ku ekyo kye tuluubirira tugenda kufuna ettaka terika wansi wa eka 15 ekyo twakisazeewo ettaka lirina kubeera gazi ddala terina kubeera ku nguudo zino ez'amaanyi kangambe bwanti nga Masaka Road, Jinja Road, Entebbe Road, Bombo Road twagala enguudo ezitaliko motoka nnyingi nnyo. Chisaka agamba nti abantu bateekeddwa okubangulwa ku nkwata ya kasasiro nga bamwawula kyanguyiza abanaamukozesa okumuggyamu amasannyalaze ng'ategeezezza nti mu kiseera kino enteekateeka gye balina yakuyiwa kasasiro Katikkolo ekiri emukono kw'essa n'emmenvu ekiri mu munisipaali ey'e Nansana wamu n'awalala. KCCA etandiseewo enkola gye tuyise Smart Village Ambassadors ng'ekigendererwa mu kyo ba village ambassadors bano babeere nti balina emisomo gye batwala mu byalo buli kyalo. Kampala erina ebyalo 857 buli kyalo twagala kubeereko omusomo oguyigiriza sorting ekolebwa etya. Sorting erina okukolebwa mu bintu 3 waliwo awasooka wano ng'oteekamu kasasiro n'avunda awokubiri ng'oteekamu kasasiro wa plastic ecupa buno obuveeraveera n'obiteeka wamu tekyetaagisa nti olina gu bucket gw'amaanyi nnyo. Akutidde abantu okukomya okumansa kasasiro buli wamu n'ategeeza nti balina enteekateeka y'okufunira ababaka b'enkola ya Smart City mwe bayita okukuuma ekibuga nga kiyonjoza ofiisi mu division zonna ezikola Kampala. Bukya kasasiro abumbulukuka natta abantu b'ekiteezi abakulu mu kitongole kya KCCA bakyasobeddwa kuwa watuufu we balina okuyiwa kasasiro ng'enkumba gye basooka okumutwala baamubagobya ate nga ne Katikkolo eddundu n'emmenvu gye baagala okumuyiwa abaayo basiba bamubagobya nga kino kimuviiriddeko okwetuuma ku nguudo z'ekibuga Kampala. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.